Shakira ag'ebyobufuzi. Muga sayansi ne tekinologiya nange Joanita Mbabazi agafa ku muntu wa bulijjo nange Nabila Kera Agava mu kooti nange Eka Ronald. nga bwe gali nange Joan Comfort agazwe agafa mu palamenti nange Kisaakye John. Amawulire ag'ebyobufuzi, ag'eddiini, ag'ebyemizannyo wonna mu malindiriro buli ssaawa 2 ez'akawungeezi. Wow, ziri 2 ez'akawungeezi jebale gyo tusizaako engalo olunaku olwaleero. Nsooka okuyozaayoza abo abafunye essanyu ery'enjawulo ate n'eŋŋomi abo bonna abafunye ebizibu eby'enjawulo nti Omukama Katonda ali wamu nammwe. Kadde kamawulire gaffe amalindirire ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa 6 ate omwaka 2016. Zeesisenyo nga Beka Mulinde okutuusaako amalindire era tugatandise bwe tuti. Omuloodi meeya wa Kampala Salongo Elias Lukwago atandise emirimu gy'olunaku olwaleero mu butongole. Lukwago bwe tubadde tuwayamu naye asabye Nampala wa Kampala Jennifer Musisi bakolaganire wamu olwonna ekibuga kisobole okutinta. Ebisingawo ku gguliro lino omusasi waffe Grace Nantale Kakoza kabituwe. Omuloodi wa Kampala Elias Lukwago olunaku olwaleero asisinkanye Nampala w'ekibuga Kampala Jennifer Musisi okusobola okuteesa ku nsonga n'engeri y'okuddukanyamu ekibuga. Omuloodi ategeezezza nti leero emirimu gya woofiisi ye lwe gigiddwako akawuuwo era n'asuubiza obutatiitiira mu buweereza bwe n'okweyama okukolaganira wamu ne bakansala nga baweereza bannakampala. Naye njagala okukakasa eggwanga nti ogwo mulimu nja kugukola nga siriimu kukiiririra nsonga yonna. Naye tukakasa bannayuganda enteekateeka zigenda mu maaso okulaba nga tuteeka mu nkola bye tweyamye okuweereza bannayuganda, okuweereza bannakampala nga tuzza bujja ekibuga kyaffe. Bo bakansala ab'enjawulo basuubiza okwanjaza ensonga eziruma abantu be bakiikirira nga bayita mu kubakulaakulanya. Era ndi musanyufu tube tutandika emirimu gyaffe. Executive Director wa Kampala tubadde naye mu meeting naga nti bannange ndi mweteefuteefu okutambula ne political wing. Fenga technical wing tuli beteefuteefu okutambula namwe era nakkiriza naga nti bannemwe bakama bangi kitegeeza nti omutima gwajjiddemu ne spirit gyadayogereramu yakuteesa nakukola. Feri tulina mutawaana tugenda kukola. So tubasuubiza obuweereza obulungi, tubasuubiza obuweereza obulimu enkulaakulana, obulimu embalirira y'ebyensimbi, obuweereza obulimu okulondoola ensimbi z'omuwa omusolo. Abantu abannonda kyemba suubiza okusooka kwe kubakiikirira kubanga bali bakama banga ate nze mukiise booteesa nsonga z'abantu. So mu ekyo basuubiza nti nja kuddanga eri bo babuuze ebyo bye baagala ate nze bye mba nteesa si kuteesa nze bye ndowooza ng'omuntu kubanga ebirowoozo byange tebisukka byabwe emitwalo gisukka mu 2 egiri mu makindye. Era nze omulungu wange omukulu gwakumanya nti bwaba bagenda nti oluguudo lw'omukibunya bagenda kulukola kulaba nti mwaka ogwo balukola. Bamanya nti oluguudo lweri ku munaku olugw'ennamuŋŋoona bagenda kulukola buvunaanyizibwa bwange. Bamanya nti waliwo omwala gwe bagenda okuzimba egindi buvunaanyizibwa ate nga nkimanyi bulungi nti mu bitundu byaffe ebisinga bitukiikirira ndawano mu Kampala tulina problem. Gye buvuddeko Elias Lukwago ne Jennifer Musisi babadde mu ntabwe ey'okusalawo ani avunaanyizibwa ku kibuga Kampala. Grace Nantale Kakoza, Kingdom TV, amalindirire.